emyaka 2 waliwo amawulire ge baakuba ne Chameleone. Amawulire ago gaaliwo babbiri emeka basooka kuba nze nga tukka mu nnyanja ne Chameleone. Basooka kikuba ekyange nali neyambulira abantu bange eyo ku nnyanja. Omwana akuba akafaananyi n'agamba Maama Fina yasse mu nnyanja jjajja ssente. Ne bukya ku makya ne Chameleone bamukuba. Ne bukya ku makya Maama Fina yatwala abantu mu Illuminati. Maama Fina sente alina waazijja mu Illuminati. Ne Sseguya tewabyogera. Sseguya tewanjogera ku kigambo. Era nsuubiza bannamawulire mubeere nga Sseguya. Nebaza Mukama Katonda. Nebaza Maama Fina. Kale owaayi omuntu akulira abasawo ab'ekinnansi. Adda nabo baali balowooza nti abasawo b'ekinnansi oba kiringa nakyo kivumo. Naye kakati laba Maama Fina. Yayamba bali, yayamba bano. N'olugambo nno bwe kiikyo baatufaanaganya bingi. Ne bagaa nti n'olugambo terugasa. Naye ate abantu kati gwe mulimu gwe bakola ne bafuniramu ddala ssente. Sseguya musajja ow'amaanyi bonna abadde bakwerijirako nga bagamba ovaako ddi. Njagala basirike tebaddangamu okwogerako obakala kati emyaka gy'oyagala oveeko. Muzzukulu wa Kabajja era yakyali ku ntimbe eyo. Tulina omukulu pulezidenti waffe, pulezidenti w'olugambo. Tuli kabagako. Weebale kunyumira mukolo. Weebale kusiima. Muzzukulu wa Kabajja. Ndi muzzukulu wa Kabajja. Kabajja mba mugeye Sebunya. Tegga oli mukoddomi waffe. Waani Teira tukola naye ate twamukuwa. Ate tumukuuma by'otalabanga. Bitiibwa. Ye omuwasa ddi. Emikolo? Naye nze interviewinga. Ati nange ndi munnamawulire. Leero tuzze ku mukolo gwo. Kati ate ogwa ebyange ojja ku interviewinga nga olulala. Kati nze mbadde mmanyi ate namanyira ku interviewinga mbadde mmanyi nze nkola yita. Mukolo sawa yonna tukuleeta. Kati kaninde ebya. Webale kunyumira mukolo. Isebo. Webale dutuuka ku. Boleka n'okuleka. Nze nali muto, I remember nali mu P2 nga nkuwulira. Ngompulira nkola ki? Ku TV Newa ne omusajja abantu obuto bunyuma. Kubanga TV Bogendde emaze emyaka 10. Kati gwe wali mu P2 myaka 10 egiyise. Walusokera ku Bogendde? Nze olwava e Makerere. Anti wulira. Olwava e Makerere mwaka 2001 mu September nnaku z'omwezi za leero. Olwaliro September 2021 si emyaka 2 nentandika okukola mu Bogendde mu Vision Group. Mu lupapula nga mpandika kasalabecca n'amawulire amalala agali hard n'entertainment basically ka TV bwetandika n'entandika kukola ku TV. Jjajja wange yasomanga nnyo amawulire ga Bogendde nga lwakubanga ogw'okummanda gasoma lwakuna. Nga kiva ku ki? Gatwala ng'abeera luddawa. Eyo kati kamu. Bye biranga gatuuka luvannyuma. So kati emyaka 2 abantu balowooza nti ku TV naye 2 kuva mu lupapula TV myaka 10. Yatandika 2009 nga era wendi nga nkikolako paka 2019 yawezera emyaka 10. Okay, kusomoze bwaki koyise emyaka bakolekako olugambo. Buli gwoyogerako ekituufu ayagala kulya bunyama. Naye nze nagamba nfaafaagana nabo kasita kiba kituufu ekikweyimirira kwogera nga oli fair. Bwe babagamba nti yabbye gwe sooka mubuuze naye ddala wabbye toyogera bwogezi ate bw'owa opinion ojawule ganti waliwo abagamba nti oyo gundi tamanyi kuyimba. Kakati nze ate nyinza obutakyogera bwentyo ne ŋŋamba nti gundi ono ayimba bulungi naye abulamu kino nti eddoboozi lye lifulaatinga oba singa asobola okukola eddoboozi kuba amaloboozi bagakola oyongera ku talenti yo katono. Kati oli ekizibu kye bagamba omwanyisa oga nti tamanyi kuyimba naye ng'ate si bwe yali kyogedde. Kati nze bwe ŋŋamba nti ayimba bulungi naye eddoboozi lye lifulaatinga kati bw'onvuma oba n'onkuba kati gwe n'abantu bagukusalira nti oli yayogedde ekituufu. Kati problem wejjira mu mawulire oli n'aga nti ogundi tamanyi kuyimba ekyo ndowooza kiba kikyamu. Naye mu mawulire bakukkiriza bw'olaba buli omuwaddeko fair comment tamanyi kuyimba kinnyonnyola nti ekyo kirowoozo kyange. Nga nze tokiteekawo nga fact kuba okiteekawo nga fact waliwo bangi abagoberera omuntu oyo aba ayogera bajja kulowooza nti ddala kituufu oli tamanyi kuyimba.
so sijja kubulira bantu bempiseemu na ntalo nabo bangi abantu bakyabijjukira kubanga bempiseemu entalo nabo abantu bakyabijjukira naye ate nakirala abalala twabasonyiwagana naye mu sitole empozi zonna nyina sitole emu gye mpulira nga nagikola nga nnene nnyo ne njijjusa lwaki nagikoze esitole bye nayogera ku Shiba ebya maama we njijjukidde ekyo ekintu kyannuma nnyo lwaki nakikoze era ne neetonda naye nga kyali kituufu era singa kyali si kituufu saali etonze kyekyakwetera okwejjusa n'okwetonda kati ekyaneetera okwejjusa Shiba yasirika nga mmaze okukola sitole eyo mwaka ne gwagala okuwera ate nze nali manyi agenda kuyomba naye n'asirika kati omuntu ategeera okutuuka ku sseeryo omuwa ekitiibwa kuba abantu bawano basereebu omwogerako enkya n'akubakira naye oli yasirika nga atakwatiddwako oli yasirika n'asirikira ddala kati olumu mma mukolako amawulire tutudde ffenna n'atandika ssebo wayogera kino omukazi akyabijjukira ate n'ayogera bulungi nga tayomba wabula naŋŋamba naye ggwe ssebo gwe walina kukola ekyo omukyalo omukulu ng'oyo n'omwogerako ebintu ng'ebyo maama wange mumuleke mumuviireko ki nze mumbeereko ekyogera Sseguya nasalawo nnyingire buki omulimu guno naye mmanga alina emyaka nkaaga mumuleke ayise mu bintu ki bingi ate temutandika era simuleeta kweno sho lwaki gwe simuleeta olwe nasooka omumuleeta mu sho mwasalawo mumugoberere bwomwana era talidda muki era mbadde njala kugamba mu maaso gwe weebale kuba nti wakikola ekyo naye kikyamu nnyo naye nkunoonya kubanga naawe olina maama wo olina ssengaawo yafa ate nze owange oyagala sebo wayitawo ate nekyanyiisa ddala wagenda obutamuzira ng'olikodinze odiyo zo sadikedde kyali kyetaga Sseguya eri musajja mukulu ekyo kyali kyetaga okwata ebintu by'omukazi byaterekedde nga myaka n'emyaka ntimago gw'obizannye ku tivi naye kusanga kirungi nkusanze ntijje ku mutima eyongereyo naye sinze olina okwetondera ojja kufunayo olunaku ono ne maama wange omwetondera ate simu wekka oli kinkolera neera nga wewakikola ku mawulire naawe funayo olunaku nza okusonyiwa Sseguya sobola kusonyiwa okugjako mu ngeri y'emu gye waswaza maama wange engeri emu gy'olimirira mu mawulire n'omwetondera n'omwetondera era n'abantu nabo bamanye nti wakola ki ensobi wakikolera mu lujjudde lw'abantu kati nze ekizibu ekyannuma sirabanga ku maama wange yafa nina omwaka gumu oba ebiri nga sibitegeera n'ekifaananyi kye sikirabanga ne baŋŋamba maama wange yali mweru nnyo nga nze nga muwanvu kati ate ngenda okulaba maama Shiba muwanvu nnyo mweru neŋŋamba omuntu gwe nayogeddeko bwe ntyo ayinza n'okuba yanzaala kuba owange simulabanga obanga na muganda wa maama wange nga naye maama wange ate Shiba nga abiŋŋamba mukkakkamu kati omanyi omuntu omukkakkamu n'ofuna toca naye omuntu akuyombesa ogamba ndowooza yeesasudde naye omuntu akukwata empola nga bwe yankwata aba akkubye nnyo kanyaka yenkola entya naserika bwe nti neneetonda mu mutima nempulira bubi nnyo neneetonda era sitole eyo nempisa bubi nnyo nembanga Amerika bwe yakuba bbomu eya nuclear mu Japan mu Hiroshima ne Nagasaki abakuba bbomu eyo balaba abantu ddukira atte abantu 24 bwe bamala okikola baga tukoze kyaki kino nga balaba abantu bafa nange binaga nti koze kyaki kino nenejjusa mu myaka 2 ye sitole gye nkyakoze ate nennumiriza abana kati okyajogerako ekyakuli ku bwongo kyekyo mu myaka gino tukuddeko nga tukozako ku birthday nze sikuzako ku birthday ate mba n'obudde era nze gye nalinganga ayagala okukuza nali mu Amerika 2012 ne Bridget Namitala ne mukwano gwange Nalongo bayiga abera Houston Texas Medi Nsereko Mike Mukasa abera Houston naye era Texas kati nasanyuka nnyo kuba nti nagenze mu Amerika ate ne birthday yange 3/8 neneetuuka nga ndi mu Amerika
naye twanoonya keeki n'etubula mu America ate yezira era wakuba eri America nsinzibu oyinza onoonya ekintu awo muli nga temukiraba tebali nga ffe nti mugendeko wali mutonninnyira mugule kye mwagala buli kintu kiri specialized giina gye kibeera ne tunywawo omwenge kati ey'okubiri yali 2017 nali ngendera mu America ne Flavia Namulindwa twali ku nnyonyi ya Emirates saa 6 bwe zaawera nga 31 ngenda okulaba Flavia Farida Nakazibwe Beka yali akola ku BBS kati yali mu America ne bajja ne bansurprising awo abennyonyi ne batuwa eri bali mu kiyungu ne tukolayo omukolo gwaffe champagne zezo ziringanga abasajja tebakuza nnaku ezo bwezi tobimanyi onakwayiro mama Fina akukoledde akabaga akokooza ayinza okumala emyaka 2 mu mawulire leke buli omu nze neewuunyiza neŋŋamba nti mu bantu bonna lwaki yabonzeeyo kati omukyalo oyo muntu w'abantu nnyo munnaye ekyo kituufu emyaka 2 gye mmaze mawulire ngenda otandika okukola mawulire abantu be natandika okulaba nga nakatandika ate nga nali nabawulirako yali Kamiliyoni ali Namatovu Titi surprisingly okay Titi Chance Nalubega abamu ku bo beyo binasookerako okukola amawulire naye ate saagala bagendako nnyo abamu kuba ate kati baafuuka kabwanango abamu era mirimu gye tutambuliramu kiri ekya Kamiliyoni ekyaliwo kijja kiddira kubanga yanneetondera ne bino biggu ne musonyiwa naye kati waliwo abantu nga Titi Tabero tanjagala just because nyina naye bye nayogera kinnuma kuba yali mukwano gwange nnyo tine katongolo omutongolo agenda omwagala ate abantu baali bagamba nti oba nze bba nga tetuteŋŋana kati bwe yafuna deo ng'ate obitegeera bye saagala kuddamu amawulire gano bantu abamu be twogerako tebamanya nti oba ku mulimu naye ng'ate tolina kyakikolera oba olina okukola kati oyo naye nnuma nti si mukwano gwange naye ng'ate yali mukwano gwange nnyo ebyo bibeeraawo kale ne wejjusa noga nti naye ki naye kale noga wayi guno gwe mulimu kubanga gulina ebirungi bingi gulina n'okusoomooza akonako n'okutwala ng'okusoomooza kiringa omusirikale bayinza okuga nti kati oli mu busirikale tugenda kuyigga koni kati gwe n'olaba koni oga mukwatiddwa ekisa koni dduka genda ate nga bakugambye omutte kati ge mawulire kale I wish betukolako amawulire bamanya nti ono abadde ku mulimu n'akuleka n'atakunyiigira byokoze amawulire tufunamu ebintu bingi naye kyetusinga okufunamu mu mikwano kuba sente zo ziba ntono naye ate ofuna emikwano ate n'olaba nga gikutabukidde olwate olw'emulimu gwo ogamba how I wish they knew mama Fina gwe omusisinkano otya mukwatagana mutya kuba abasinga obungi bamunoonya kati nze Bogendde yali akolagana nnyo ne Radio Simba kati engule ya Simba ojjukira mu kaseera kali nga yamaanyi nnyo nga Maama Fina sponsor kati Bogendde awandiika nnyo nga mpandiika nnyo ku ngule ate nga musangayo buli kaseera omukyalo yagabye ssente ebbanga lyonna olinga agaba ssente olinga addamu ekibuuzo naga kwata ssente awo nange nentandika okuwandiika ng'omukyalo agaba ssente gye twatandikireyo era okuva olwo mpaka kati naye akagabira ssente myaka 2 kitegeeza atandika okugaba ssente nga nange ntandika amawulire ne tumanyigana era agambye nti simwogeranga kintu kimwesikisa soka kuba nze nga tukka mu nnyanja ne Kamiliyoni basooka kikuba ekyange nali neyambulira abantu bange eyo ku nnyanja omwana akuba akafaananyi n'agamba Maama Fina yasse mu nnyanja jajja ssente ne bukya ku makya ne Kamiliyoni bamukuba ne bukya ku makya Maama Fina yatwala abantu mu Illuminati Maama Fina ssente alina waazijja mu Illuminati naye Sseguya tewabyogera Sseguya tewanjogera ku kigambo era nsuubiza bannamawulire mubeere nga Sseguya lwa nsonga nti nze nga sinayogera kintu oba sinawandiika nsooka kukubira naye wamma kiri kitya mulimu emboozi emu gy'ogenda okuzuula nga si ntuufu kati ng'ate gwe obadde ogenda gyogera nga singa tobuuzizza muntu obadde ogenda kuwandiika ki ate oyinza gamba mboozi nkyamu nti tebadde yebadde bantu baagimutaddeko buteesi
nti bannange eno nzudde teyabaddeyo yoleka ndeke so awo wagambira nti banga litulabaganye tandabangako kibi nti nakoze kino nga sikituufu kiki kibagasa okumala emyaka 2 mu mawulire like myaka 2 ng'otambula naye like kakodyo kyakali awo waliwo okujjako obwesimbu nti simala googera wabula okumubuuza nti kino kiri kitya fairness nti ne bwe mbanga njogedde naye muwa audience nti kiri kitya kino kyo kituufu kye boogedde naga nti kituufu oba si kituufu kati ekinyiiza abantu abasinga kola kintu nga tomubuuziza gw'oyogerako nawe yabuulizi wagambye nti bangambye wagambye boti naye bwe bamubuuzizza bino ebyabadde Sweden oba Norway wamma byabadde bitya nagamba nti wamma bali nali ngenze bakuyiga badde mwenaale kati baalabye balowoozezza birala naye nze nadde nyina okubeera nabo okwassociating ennyo nabo ndyoke mbakwasenga akamaso mbazze mwenaale kati n'amanya nti kati ono ategeera kubanga bali boogedde naye nange mpuliriza n'ayogera n'ebyalo ndowooza tuli ku budde mbadde nsaba mpeyo appointment tufunemu emboozi mpanvu kuba abawagizi baffe abali eyo oba oli awo baleetaze okuwira ku Sseguya omutuufu yaani nze w'onoomuŋŋamba nja kubaawo mbaddiremu okuva ne bangoba okuva mu bwafaaza bye nali nsomanga mbwagala nnyo nze nasomera emyaka 8 ne banfubutula ne bwafaaza simanyi oba bwampona oba nze nabuwona nkuno twenoonyeko ddi muganda wange naggwe lw'onooŋŋamba okay nga tuwumbawumba singa gubadde mukolo gwange nga nyambadde bulungi essuuti nga ggwe anteera yali badde ali wano ku saidi ogwe ebyaki manager agambe manager oyo nno ye taata wange mu mulimu guno ogw'amawulire naye agambe gwe manager gwoyogera Mr. Sseguya singa kubadde mukolo gwange nga nze mpeze emyaka 20 anteera gomanyo mulungi mukozi munno yale badde wano ku mukono gwange guno gwakkono nga nywesako wansangula akatuyo naye gwe tukanze kumaga wano waliwo Judy waliwo Mami Irene akuba ekibuuzo kikitegeera era kirinebedde oli musajja muganda okay singa kubadde mukolo nga gwange kankiddemu manager anteera mukyala wange nze Ssebunya yali wadde atudde wano ku mukolo nga guno omukyala badde sitegedde ati guno si gwa mukyala guno si yamaze myaka 2 mu mawulire lazima yali baddewoko n'abeerako ko wano ye munnamawulire okwozaayoza wamu kakeke n'okalya weka guno omukolo gwakwozayoza okumalawo abamawulire benkola nabo tobalabyewo tubaddewo banja babukedde babaddewo manager guno omukolo ogulabyeko nti obagwa kyejaguzo kyambaga oba birthday guli professional mulimu nabali professional babaddewo tojja kunsobola babaddewo naye kyamanyi naye wakasobola okunyiga nandeka ku mukolo kati mulinde olaba bawana abanyize oba tugabe bagambe nti tulisa akalango nti noonya waliwo n'abaagamba nti oba bansalira amagezi oba endiga erina kyeyankola amayi kisinza nnyo okunnuma tuwano Maama Fina asobola okutulamu bwati naleeta wano emirandira naku ekyo gononywako tuyinza okuba nga tuli wano eno bakyogera dda Fifi yankolako programu nayo kyani nga nti naye kirabika endiga yakutomera kubanza okusinziranga bwengattagatta naye nga nti bweba yakale yantomera gy'olabe gwegwesuubirako kote mu mmotoka ya Sseguya bamukute n'akagundi oba era nagamba era n'abamu bagamba olaba yali asoma n'obwafaaza alabika era endiga yamutomerera ddala kyova yali agenzeeyo naye beewuunya eri mu kufaaza bamala kulaba nga ate osaza na kimu era babatomera endiga zaabwe babagobayo kati mbadde nsaba pulogulaamu yaffe eddako tukyaleko nomukyala tumulabeko tutuleko wano nga mukyala atuddeko abaana tunyumyemu bwe tunaaba twogedde okay muzukulu wa Kabajja Ssebunya toyanziza nnyo taata naye nga muyindire pulogulaamu ya mukulu Sseguya ono okay muzukulu wa Kabajja yakubuuza ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tusiba tukibagamba nti akola obulungi asiimibwa naye ate mu Uganda abantu abasiima bebeera batono byetukola abantu babiraba naye okutusiima abasinga batukwata nsobi tuli wano ku mukolo gaggadde
ogw'okusiima mukozi munnaffe menta waffe naddala nze menta wange tulina mami webale kututegekera mukolo kwegamba nange oba nkiyite ntya ndi musanyu nga mwe muli musanyu nange musanyukiddeko Sseguya asaana okusanyukirwako kubanga tulina abantu bangi betutegedde mu mawulire ne bagwa tulina abantu bangi abazze nga bazze basomera mawulire naye n'atuuka n'ava ku mulamwa n'akola kirala Sseguya asigadde yeye okuva mu ntandikwa so emyaka 2 nga ndaba Sseguya emyaka 2 nga Sseguya ankolako amawulire naye Sseguya alina ebintu byemulabyemu baana mwe n'engeri gye mbagattagattamu nina bwengatta gwe nengatta Ibrake nengatta Sseguya nina abaana abamawulire bangi nnyo bengatta nti tebava ku mulamwa si kuba muntu kintu nga tokirinaako idea so bwe twatuuse nenkubira Sseguya nankubira nanga maama ngenda kukola anniversary yange naye asirina bwendi era nga bweri enkola ya bulijjo ya Fina ayimirira mu kiganye nenga nno ate oba lwaki mba simukolera kapati nesaawo nga kampite wano abamawulire bonna b'omanyi mu Uganda bali wano tuli ku pate eya mukulu waffe Mr. Sseguya Josephat nga yonna nakolera ku Bogendde TV ne Bogendde Radio wamu n'olupapula naye tekitugaana kukolera wamu kujagulizaako wamu ne adi eno kuba kuno okusomozebwa kw'amaanyi nnyo nti abakozi ababosi baffe abatukozesa osobola okukola ku mulimu n'omala emyaka 5 12 naye natakuwayo yadde oba ebbaaso bakusiima gamba n'owunzika n'ovaayo ng'atoze mu muzigo abantu bangi nnyo bwe batyo so nze engeri gye ntambuza nnyo omukisa manyi nti buli kimu kikolebwa mukisa ate Sseguya musajja muganda Sseguya ogwolaba yeefaako be basajja be tuyita abeenoonya anoonya lwaki ndi bwenti ng'ate musajja mukatuuki nnyo oyo yasomako n'obwa faaza ne bugaana n'agwa naye musajja yasigala muganda kati omuntu yenna akkiriza mu kalica ye nakkiriza mu buwangwa bwe nkakasa osobola okunoonya omukisa n'ogufuna kati nkakasa pulaani ya Sseguya yagweredde nze omukisa gwe guli munze gwagweredde munze manyi kibayita omukisa togaa nti ojja genda olonde bulonzi omukisa guyitira mulala guyitira musajja n'akuwa guyitira mukazi n'ofuna omukyalo omugagga oba okiraba so emikisa basebe ne bajja ogiyita awantu wangi naye tugikoze pate neggwa bulungi n'abayimbi mukyala Irene abaddewo Spice Dana abaddewo in fact twakikoze mu kyama senga ensinensi eri wano naye natidde nti gavumenti eyinza okunfuukira ekizibu abayimbi bonna nga baagala bajje ye namukubidde kiro ne mugamba ku makye gyange nga twewala ntwagala abantu baleme kubeera bangi nnyo okay mu buvuuvuumo abamu bayinza okugamba nti asiibudde amawulire oba akyagalimu nnyo golanga tuno ogavaamu ate oba n'olugambo lwennyini simwetegevu luvaamu ayinza n'okufa waliwo omuntu wootuuka nga ye ekyo kye yasomera kyategeera ate neyo ndowooza mbi mu sipiiki yange sikimugambye okola ekintu alina olanda n'ekirala oba okiraba naye ye Sseguya obwongo bwe emisuwa obulamu bwe mawulire lugambo ate akola olugambo olutuufu takola lugambo luno lwakutemako bantu bigambo Maama Fina twamusanze akola kino Maama Fina twamusanze akola kino takola lugambo bye twakolanga muki aliensi n'opangapanga nti ebisente bibino nti mpadde omuntu sente nga tomuwadde takola nti maka gagundi ng'ate opanga mapanga oba okiraba musajja alina experience mu nkola ye y'ebintu so fekatulabye nga omuwadde akasente lutuza amuwadde entandikwa amawulire agenda gava amuwadde jesi kweyagala Sseguya musajja wa masappi waddembe ogenda n'agulamu essuuti ze z'ayagala waddembe ogenda n'akola kyayagala muwadde nga bw'onaaba kuba yangambe takuuzanga ku birthday kati eno ebadde nga birthday ye ndowooza n'okuweza emyaka ewa bane basebo ne bannyabo tujja naye mutugumiikirize tujja abalwadde bankubira amasimu ayitirivu nnyo bannange tujja era mbategeeza mukube mubuukinga eri rozeti mubuukinga rozeti abagambe kyekyetaagisa mukimanye ku ssimu zaffe Abaamerika abakyala baagala emikisa gyabwe abaagala obugagga bwabwe abaami abaagala obugagga abaagala emirimu gyabwe abaagala okusiba abasajja bamwe abaagala life ogamba nti nakoowa obwavu negaana obwavu n'ebikolwa byabwo
ati Sseguya dagala myaka 2 nga Fina agabe sente ekituufu emyaka ago myaka 2 nga ngabe sente awatali kamera kuba nze zozo ngompa Kasuku obadde omwira ng'ayogera abamawiro balaba abo basebe ne banyabo kujja ng'omuntu azze najja wa Ibula najja wa SB4 najja wa Alex era nja muweera awo kubanga abamawiro babaagala okulaga nti TV yaabwe oba omukutu gwe gufunye omuntu ayambibwa oba okiraba naye abamawiro teri wa mawiro mu Uganda talozanga ku sete ya Maama Fina taliyo nga tuli nti tuli ku mukolo bangi bakwetaaga naye esimu zibalina okuba ko bazimanyi mwewala abafeere siri ku Facebook mwewala abatekayo ebisente mwewala ekyessimu z'Amafina esooka eri 0782 95 1721 oba 0772 45 89 nkagamunya ya akasembayo full stop yakabiridde enyumba watugamba twagituusizaawo Maama Fina gwe kwatukwate ekifaananyi bulungi yalabi mulage ekifaananyi kati aweetuuse gyebayita bimu eweddi gamazima njirwanyisizza nyo neyenza Maama Fina kati amabati genda gakimankya nga kinene agenda kutuddamu ankuume malize byendiko kandabe mbadde ku pate za Sseguya sinaba kwetegereza bintu bye naye era kyenaba nnanja kimuwa zibane muwe full stop ku ssente mumusindikire ku ssente omwana omunezi nga bwe yenkana bw'atyo okuvayo n'asoomoza abasajja abayimiridde abawanvu osanga omusajja ayimiridde olubuto olumukomere naye nga talina wasula naye full stop muyambe bambi mami katukerekereze naye tuli basanyufu nnyo so omuntu ali eyo gwe wena fuba nnyo okola ebirungi ojja kusiimibwa akoze ekirungi yasimibwa nze muzzukulu wa Kabajja omugese bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga. Banaye maama nsanyuse nnyo mbadde njagadde obugambo bwange mbusembyeyo naye ndowooza kanjogere obugambo butonotono omukyalo ono mukozi nnyo kanfukamire enkwibaze ebintu byokoledde eggwanga Uganda nze nganze omusi kusisinkana nagezaako nennemererwa kubanga oli mukyala munene era tomala gatuukibwako olwaleero osinkanye golodi tomanyi Sseguya weebale nnyo kuntuusa wano bambi weebale nnyo maama w'eggwanga maama wa buli omu tososola oyambye buli muntu nze na stories endabye nganze nenkwatibwako kubanga nange nkuyigirako ebintu bingi nze sirina kinene naye ogenda okundabanga ngabye kano oba ngatto oba saati kubanga omutima okugaba guba mutima gwa muntu kubanga sigamba nti oba mugagga nnyo nawe owulira nga waliwo ekikukaka obeeko kyokolera abantu kuba kyekikusanyusa mu bulamu bwo okitegeera zingane nga Maama Fina atalina kyatunda atalina luyimba mbu ayagala bawagizi ayagala bafaani naye n'omusanga eno n'omusanga eri mu bamawulire mu balema mu bato mu bakulu bambi weebala omutima ogwo Tuggussa Enssonga nenkusinga kakombine omukyala akulabiridde kuba saategedde emikolo gyono gyanguddeko bugwi webale kusinga wallahi nemani gyalabiri majja nkulamusizzaako tusanze okulaba olambuli mulungi twebuzeeko twakumaddi okwatagana ebbanga ligenze oba ku endorsements ezimu waltime twakwataganirako awo ne ku kivulu tukusanze ku mukolo gaggadde patino tubulireko mo no bannange actually bakubidde manager Roger Sseguya naye yali yaŋŋambakoko agenda celebrating emyaka 2 ng'ali mu mawulire nasanyuka nnyo kubanga bambi ambeereddewo nnyo mukwano gwaffe ttiimu yaffe atwagala nnyo naffe tumwagala nnyo so yakubiddeko manager Roger n'amuinvite namugamba ne mutye ku mukolo gwange Maama Fina gwe yantegekedde ewakaawe ne twessa mu ddene ne tujja nenkoze ensobi teweyanjulidde ku bawagizi bo amanya n'eddoboozi Spice Diana bannange ensanyusa obeera ku mukutu guno omunene bannange omukutu munene anatagala gubeerako tokimanyi pate kyambudde bulungi emmere tulidde omucomo tulidde keeki tusaze by the way nsisikanye Maama Fina mbadde simulabangako wallahi naye maama nsanyuse nnyo mbadde njagadde obugambo bwange mbusembyeyo naye ndowooza kanjogere obugambo butonotono omukyalo ono mukozi nnyo kanfukamire enkwibaze ebintu byokoledde eggwanga Uganda nze nganze omusi kusisinkana nagezaako nennemererwa
kubanga oli mukyala munene era tomala gatuukibwako. Olwaleero osinkanye Gorodi. Tomanyi Sseguya weebale nnyo kuntuusa wano. Ate nga bulijjo njagala omumiitinga kubanga byakola nze nganze binnyumira ndi faani we nnyo ate namunoonyako emabega kaawo actually nga njagala gye ku kivulu kyange naye saasobola mufuna nga bw'omanyi ebintu by'amasimu biki naye bambi ndi wa mukisa finally musisinkanye ne tunyumyamu ate muntu mulungi ebintu byakoledde abantu kwega maama wa ggwanga. Mwagala alokoke. Njagala alokoke. Naye wabanga mukkiriza nze kyemmanyi buli muntu ali obulungi Mukama amwagala. Ate ffenna tubeera lwa kisa kya Katonda oba oli mu ddiini ya Buisiraamu oba kiki Mukama kasitaba nga ali like mulungi gy'oli kitegeeza aba akwagala. Space but eno baleke ofunyemu kyakuyiga ki kuba tukoze mu company nyingi naye nga boss wo omala ebbanga nga omukolera naye mu ngeri y'okusiimamu abanoonya luwenda bakugobera. Bwe kiri kitegeeza tukole emikwano outside bye tukola ba music oyimbira abantu na biki bayo n'emikwano gye egy'enjawulo. Kati nze kyendabye leero Sseguya amaze ne Maama Fina emyaka ndoozi 2 nga ba mikwano. Kikulaga ki nti bavudde wala naye buli omu yeesiganganye munne mu buli mbeera. Omanyi tukola ebintu olumu ng'olwokuba oli ku mulimu gwo nga munnamawulire n'okuba omuntu naye ng'ekyo ojja mwetaaga okitegeera nti Sseguya nze nange osanga yali ankubyeko ebimu naye bwe byatuuka ne biggwawo nti ne waba alina kyawulidde ku Spice ajja kukuba essimu abuuze Spice kyagenze kitya nti ne waba akyogeddeko kubanga nti ffe era wabaawo ekibaawo togana muntu kukyogerako ng'ali ku mulimu gwe naye engeri gyakyogeramu it's very important. So y'ensonga lwaki nange ndi mukwano gwa Sseguya nti muntu ali understanding kati embeera eyo woba nga olimu ak'omuntu ng'omuntu ojja kwesanga ng'emikwano ofuna emikwano emirungi abagenda okukubeererawo mu buli mbeera. Waliwo sinage yali okugga emabega kaawo tuyiseeko katini nnyo omulangira Ssuuna nga waliwo TV emujja tekana mawulire okumuvuma biki okigambeko kikuba namawulire kati ngaffe abakola omulimu gw'amawulire naye nga tugenda ku mpewo tukubamu abayimbi n'omuvuma n'owogerako ebitaliyo kikyo ky'osobola okyogerako nnyo kubanga olaba ne bwe okola mulimu gwo manya bw'olina okugukola ne bwe olina okukoma n'ekirala nti ekyo kiba kibi olina obukakafu yo kiwumbyewumbye otya kuba kati let me tell you SB4 bw'okeera n'onkuba leero n'ompisa bubi nnyo ojja kunsanga Samuel nga nze nina okukuyamba nja kuneetaaga obanga nange nja kwetaaga nga sijja kutuukira kuba nkulaga neevuddewo olw'ensonga ompisizza si bulungi naye olaba nga waliwo ensobi eriwo kubira oŋŋambe kizibu nnyo okunoonya enamba ya Spice n'otagifuna oba eya Ssuuna kale nga olinawo omulabye ng'asobezza naye oba oyogera ku kintu kyonna because kati mu mulimu entertainment news you will either say something oba okireke. So when you decide to talk about it in a professional way, find a way like etavumaganya etaswaza okitegeera kyeŋŋamba akasembayo tulina omuyimbi munnaffe omuyimbi w'eggwanga naye kigambibwa nti kale nga omanyira amawulire bagamba nti yavuddeko Jami Culture sikiwulirako ggwe kuyavuddeko kuki like lando ndiwe yasose n'avaayo nagamba labika oba yatabuseemu omutwe era abangi bavuddeyo bagamba yeetaaga obuyambi tonakiwulirako sinaba nsose kiwulirako gwe naye bwe kibanga bwe kiri it's really sad toyinza wamanya anyway corona alese ebintu bingi abantu balina ebizibu byabwe people are depressed mu ngeri abamu tebajja vaayo byogera okitegeera naye osanga naye alina embeera gyayiseemu kati olaba ekintu ng'ekyo please handle it with care tekirimu obulamu bw'omuntu kirimu career ye bw'omukyogerako obubi kisobola omu affectinga okitegeera nti bwe kiba kituufu at least talk about it in a way bw'obanga oyagala omuyamba mufune privately talk about something oba kyogereko naye find a way you can help bwe kiba nga kituufu ebyaddala njigadde nnyo endowooza nga tuwumbawumba okoze otya okwekumirako ku map well simanyi naye sokadde Mukama Katonda nze gwensinza ambeezezaawo nnyo gwe neekwata mu buli kimu kubanga nga bondaba sirina maanyi naye nesanga ebintu byekola byokka kati buuyo nafunye Freeman nomination nali mu MTV Best nomination in just a short period of time nti ebintu bya Katonda byewuunyisa and besides that Katonda yamba when you work hard you try your best okulaba nga kyokola oyagala kyeyongereko Mukama ajja kubeera naawe and then management yange manager Roger has done a big job akoze mulimu munene nnyo okulaba nga brand yange esigala ng'ebeerawo bingi byakola bye sitamanya ne bye mmanyako n'ekimanyi buli kyakola kikola kulaba nga Spice Dana yeyongerako those are and my fans of course SB4 not forgetting my fans okunjagala mu buli mbeera oba muki and of course the media
SB4 when you talk about me. Batero gamba obula like oli wabula. Nga sirabika. Omutwezi okwegomba like oba ogende ku mukolo gw'omuyimbireko. Ngajja bakufuna mu spice. Well, kati SB4 laba. Tosobola noonya manager Roger n'akubula mu Kampala. Nati ze nganze. Sitasobola kumbula. Era kati ali ku mukutu guno ng'ayagala spice. Ngawuli alina kyamwetaaza kyonna of course sijja kwawula nti wa music oba ki waliwo n'ebirala no mutayinza wayagala kwogera nawe personally nze bantu bangi bantuukirira nga mukyala ayagala kubuuzaako omulala faaniwe just kulabako talina kyakwagaza nti business nayagala akulabeko oba bufaananyi oba mugendeko ka lunch so SB4 no wanga mfollowing mugamba akutuse ku manager Roger akutuse ku Spice Dance. Chiwedde. But you can follow me on my Natubeera ku mulamwa abasajja tobeera n'okubira kasimu nti nze maze emyaka ana mukyala yandekawo njagala Spice omuteke mu nnyumba yange yakasanga ti nedda. Ekyo kyo tujja kikkaanyaako ate yava mu nnyumba ayinza okundeka emirembe. Okay, akasembe konna nakosa okugambako omuwagizi waali eyo. Bambi mbaagala nnyo musigale nga muli bagumu tuba missinga nnyo ku stage tuba missinga okuba nga tusanyukira wamu mu concerts naye tusigale musigaze omukwano gwe gumu gumbadde nga mutulaga n'ekirala temwerabire okusubscribinga ku YouTube channel z'abayimbi bammwe not only me naye oba olina omumbi gweyagala subscribinga ku YouTube channel ye oguleyo music we ku iTunes actually embeera gye tubeerawo ate kati music gy'alaga if you're not following me anywhere ku platforms zange please do awo ojja kunfuna byonna meanwhile nga batulinda embeera etereere batugule toyanziza nnyo Spice abadde Spice Diana tukyali ku pate ya mukulu Josephat Sseguya nga olunaku lwaleero awezezza emyaka 2 okubeera nga ye president emyaka 2 mu mawulire ate nga laya ye president w'olugambo tukyagenda mu maaso Sseguya musajja ow'amaanyi bonna abadde bakwerijirako nga bagamba ovaako ddi njagala basirike tebaddangamu okwogerako obakalakata emyaka gy'oyagala oveeko Fina we bali kuwa Sseguya ssente. Okay, SB4 Media tuli ne muko wange. Kwanjudde bubi? Yanze mukowo. Era nze nkumaniteira wali kubukedde buli kimu nze mukuuma byonna nze nkwasaganya buli kimu. Wabale okuuma muko. Amina nkuuma. Saidi eno ndina mukulu Kasuku abadde akutera Lusinzi naye Lusinzi. Lusinzi sinagikwatako mukama wange. Business wagiranga ku Dembe FM talk show twagiwulira. Kuku's drinks. Abantu bajje bampagire ntunda ebyokunywa ate nabyera mbinywa. Nina ekyenjawulo kyenkola nti bw'oba oyagala kuba ntunda osobola okuba oyagala wine whisky biki ebyo nenkuguza biri online. Kati ate osobola okuba ng'oyagala nnywe naawe. Era nzijja naye ate price so nze ndi stand w'amaanyi simala gajja. Omukolo guno gwe tuliko wazze kunywa naffe bakujaguliza wamu n'omukulu. Nazze kujaguliza wamu nammwe. Musajja by the way Sseguya yankubidde essimu n'aŋŋamba nange nadde simanyi nti aweza 20 years naye be yannyonnyola nti nkuyise ng'akandeke byonna bye mbadde nkola eki nzije. 20 years si myaka myangu. Abantu abasinga kati ngeno ku social media bonnyonnyola abaana bangi balina zi YouTube channel tukwasa simu abalala kamera naye abasinga tukwasa simu oli bw'omunnyonnyola nti twakwasaako buteepu bwe buti nga kateepu kakwegayirira n'omala n'okatwala nali ku UBC ebiseera ebyo n'okateekamu okutransferinga obutransferinzi data omujje kateepu omuteke ku computer mu editing omuze kateepu ng'olwo olunaku lulamba naye olunaku lwaleero iPhone yajja bw'oba olina iPhone 12 for example okwata ekifaananyi no airdroppinga n'oteeka ku MacBook n'okozesa Final Cut mu dakiika aga eno 12 Pro Max mbera obweza ngo mami agamba mutabani kuwata so kyekyo ekiriwo so I'm happy for him because nga be mbadde nnyonnyola abantu wali ffe Sseguya we twamulabira yali amazeewo emyaka nga 11 I think ffe nga tujja buzzi nga tukyakozesa ziri kamera akatini kolingizaamu oti okuba ekifaananyi kuba nze nasooka kuba ebifaananyi nga ne kamukoda tetumanyi bwe bagikwata nga n'agataliiko nfuufu tegannajja okitegeera kye ŋŋamba
so concept ezimu ze twatandika zezo zolaba nga Uncut live wires bakola ze twasookamu naye nga equipment tewali so nze mwebazako ekintu kimu consistency eyo being around here just even 2 years kintu kinene kyamaanyi there is so much involved mulimu okulwana oyogera ku muntu nga byeyogera mazima omuntu n'ayomba n'alwana ne bakubira ba boss abantu sibagamba nko kino kintu uliriza abantu sibagamba nko kino kintu nena olabye bizibu nno mu mulimu benali silver kyagulanye katiroya we mwogerako wanayinza okwagala okunkolerako intani embozi yaliko okay tuwadde mukulu Kasuku nti so kyemala nnyonnyola nti ndi musanyufu nti ebiseera ebyo byali bizibu olunaku leero bw'olaba someone celebrating 20 years especially with the changes that have happened drastically bw'otunuulira kati entertainment yafuna prime time social media nejja YouTube nejja today it is very hard to stand out because SB4 gendo obeera oyagala okubreaking a story nga ku social media yazedda oshegeera now you need to do something more than just breaking the story so but I'm happy nti he has survived all those changes akyaliwo Sseguya ayina okulanga ffenna abamawulire abasinga ab'amaanyi tubaddewo wano okujaguliza wamu naye ebizibu ebimu bye tubadde tusinga okubeera nabyo SB4 ng'abamawulire mbadde nga mbibagamba ate nze nga nze oba oyagala oba toyagala SB4 nze ndi w'amaanyi mu kintu ky'amawulire naye ng'otuuka n'obagamba nti gayi waliwo omwe yali ayagala okunnwana ne mga nti olaba mu kifo ky'okunnwana jangu nkulage era ne mulaga kati w'amaanyi nga munnamawulire ebyabayimbi kati tujja byogerako another day ow'amawulire kati ng'oli alaba Kasuku azze ayagala kukola nga Kasuku producer wamupika beera ng'omusojjasojja biki nze Katonda yampa ekintu kimu nkugambirawo era namusanga ne mugamba olaba olutalo lw'ogendamu ojja kufa nalwo Lwaki tewasobola kubeerawo bakasuku aba omanyi mugundi mu Luganda tulina omuntu akola ekintu ng'omuntu bakiyita kugegenya omuntu akikoze gwe tuyite gege tosobola kubeera nze mbaddewo ebbanga lyonna mbirabye kyembadde nkugamba nti oli ajja kuleeta emboozi nti ebreeki nze kamiliyoni bamuwadde ki emmotoka buli omu nga babirabyerabye ku Facebook babikoze eki n'ensi yeesooka nze ekyenjawulo kye ngenda okusooka okusiigako oli byatajja kulaba kigenda okunkipingira ku radio ba ku TV emyaka 10 ku analyzinga nti kamiliyoni bazze bamuwadde emmotoka bamuwadde kinti neno gye bakasembayo kumuwa emmotoka ya beya agyokyeza sigala eno tagyokyengeeyo nti kamiliyoni nsimanyi bwati ne bwati bamuwa n'amala n'avuma tetulinde ennaku 2 avume Toyota nti olinga biki tetumulinde oli gwogenda okugamba okugezaako okunkuba enkokola tabisobola tabimanyi tabaddeewo me have been there to test time. So most importantly, today nga celebrating 20 years of Sseguya, ffenna tubaddewo ab'amawulire abasinga bali mu entertainment nekitulaga nti waliwo ekyenjawulo going forward oba okitegeera era I'm happy for Sseguya mwagaliza birungi byerera. I don't know where his career is going to take him because he seems to be in the evening of his career but mwagaliza birungi byerere njagala tusimeko natukoledde kabaga kano Mama Fina njagala mwebaza in a special way. Journalism problem gye twafuna how to fight being impartial vis-a-vis the monetary factor. Abamawulire abasinga baavu oba babadde baavu kyakiva bino bye bayita social media byajja YouTube yajja nti osobola okudelivaringa amawulire ate n'osasulwa. Kati Mama Fina njagala mwebazaamu akensuso talina wa amawulire wano naddala abali mu entertainment gwatakwatiddeeko naye era nga benadde njogera nti akwatiddeko abantu ate n'atabalaalaasa. Nze singa teyali yoloza singa zino nzikwata ye n'emikola agirangidde leero giri gyali gyakukyala egwali kukyala kati omukolo aniteira
okwanjula Maama Fina akusazeewo olwaleero. Bife emikolo gyo wakoma kukyala. Ne wagamba okumwanjula ani. Maama Fina kyogere. Takyasabirwa ne wagamba okumwanjula ne wagamba. Ani tayira ne wagamba nti okumwanjula kwankya. Bife emikolo giba. Ne ani mubuuze akimanyi. Tuli mu nteekateeka. Kati Simon Kayimbe agenda kwogera ekyo tajja kita. Naye Maama Fina njagala mwebaza. Kansuke nebaze Maama Fina. Abamawulire bangi nga bemmadde ngamba waliwo mu covid mu biseera bya covid omwana yankubira ng'omwana alina sikoseero kiganye nangamba Kasuku njagalayo miliyoni nga 6 ne muganze kyensobola okuwa kati mitwalo aga naye ngenda kukolera ekintu kimu kubira Maama Fina essimu gw'okozesa password y'erinnya lyange okaabe buli kizibu kyo yaddamu okunkubira after 2 hours nanga atwolekera mulago okitegeera nga Maama Fina abawadde ssente tebankubira saagala bakuba n'okoowa lunaku lumu nga nkyatandika gyali myaka ndooza ng'emeka emyaka ndooza gyali nga 7-8 emabega omanyi abantu bonna beetaaga ebintu ebibafuula outstanding ebintu bye tukola abamu tebabirabamu byamakulu kati abantu bajaguzanga nti nze njaguza omwaka mulamba n'akola pate n'akola ki I brought something kyali kyanjawulo nga tukola CSR tetugenda ebunjako tetugenda esangobe tugenda wa mba ntyakoze saati yange esooka nengenda ku kasomero ne tukalaga nga kali mu mbeera mbi tebalina mazzi tebakola ki akasomero Maama Fina n'atuwa amazzi nga gatuwadde kuffe tucelebrating emyaka omwaka nga tuweereza ku mpewo okuva olwo mpaka kati obulamu tebuddanga mabega buli omu alowooza nti abasajja basobola okukola ebintu bwe bityo abasajja bagamba be basayimu buli omu afuna ekizibu nti lino twagenda esangobe bye twakola mu ddwaliro lya Kawolo limanyi ery'e Kawolo tugenze ku ssomero eryo Bunjako primary school bye tuzze tukola byonna byatandika na Maama Fina kujja mabega waffe kuzimba ssomero na kubawa borehole worth millions zalinga 8 Maama Fina gwe twogerako bingi byakoledde eggwanga nzifunyeemu nnyo gwe twetaaga na kwogera nnyo gwe wetaaga na kufukamira ng'oyogera ku Maama Fina twetaaga kwogera ng'olimiridde naye ng'omusajja atafukamira Kamira nze by the way ekyo ekintu kya Kamiri ngenda kyogerako there are people who of course have stupid ideas nti yandifukamidde. They gave him a car worth 200 million. Now, if you think that is not worth kneeling down for a minute, you are a fool. Do you have 200 million shillings? Ozina? Vice President, former Vice President, Edward Kiwanuka Sekandi, yabeera Vice President emyaka 10. Vice President yaba namba 2. Yaba Speaker emyaka 10. Speaker aba namba 3 yayine motoka ezo zile Lexus biki byonna we babi mujjako ngavudde kwa Vice President n'afuna emotoka ya milioni doza nga 3.5 zebagaba State House ne yesonda mu n'aguleyo gye yaguze ne bagikolako emikolo egyo egy'okugiyiira omwenge egyo ku Vice President oyo gulaba oyo bamaseka bane ekibuli President yabawe emotoka bamaseka babuyita bulogoyi seka yalizayiningira na ku kkubo mpaka kati ekibuli batabukalwa motoka. Now there is a fool out there who thinks because ye tawagira government eriko Kamilioni yakoze it is okay osobola obutawagira government buli omu akirizwa kwa n'endowooza ye. Respect. We are talking about a 2020 autobiography Range Rover that is worth kale katugambe milioni 2 oshegedde. You are in the comfort of your single room oyasamirira you don't even own a rim. Otegera kyengamba, give the guy a break. Fatulabye ku sente. I have seen 1 billion shillings in cash. Nali nzirabyeko. Ffe twabera ne Brian White nga mu kisenge bafuuyiriramu bufuuyirizi. Brian White n'akeera ku macanga buli lunaku lw'obeera naye akuwa miliyoni 5 miliyoni 2 n'akuwa ne weebaka ku Speak Resort mu Nnyonyo wicked number nga tolina kukoonako jova n'ogenda n'ogula engoye empya wali ewa studio n'ogenda n'okola noddayo n'enkeera bw'otyo on his bill. Nyakunyumemu emboozi empanvu nzojja njikunyumize kati when I tell people wano abayimbi baabatwala nga tebagaddeewo bivulu tebakoze eki Brian White n'abatwala nga bakeera ku maca kutuula wali nga tebalina kye bakola ne batuula ne banyumya ate nga tebanyumya naye ng'atuula eri mu katenti n'akola ebibye
bw'ofunanga omukisa n'oyogerako ne Madratan Chiko oba King yali kyaliwe oyogeranko ne Madratan Chiko every day abantu abo bayinza okuba baali bafuna miliyoni 2 buli lunaku bagenda okukyalira omusibe eruzira omusibe eruzira nga mugenzi omukyalira omulabako nawa order babawe transport omusibe mukinipa mukyekya yero babawe transport otobuliza my brother ebino byansi Kasuku yaje bitu Kasuku ngana kunonyako nze nonyako nkubuulire nja kubuulira ekyatuka ku Brian White buli omu amanyi fitina eri mu bantu ba wano ensobi ze yakola nzimanyi okitegeera kyakivolaba tumunonyako enkya tewali buzibu kyakivolaba mbuga be yatandika ovuma Bobi Wine namuviirayo ne mulangira n'amatu kuba nze mmanyi nti kyaliko we'll come back to haunt him. I know these people, I've seen them. Natuula mu meetings za Brian White 90% zeyatulanga n'abakulu mu government. Era nina ne bemmanyi b'Ensanga ne muganti mwalya ssente z'omusajja mwe mwamwavuwaza. I know them. So emirundi egisinga kyabivola bantu bano abantu baffe baba baleekaana. They don't know the struggles people go through. Olunaku olwaleero SB4 waliwo agenda okugamba nti oli wa layisi olwokuba Maama Fina akuwa ssente. There will be a fool who will tell you that. But SB4 bw'otunuulira gye wali before you met her, what she has taken you through woli gw'osobola okugamba nti nti omanyi wala nti banyumi ebyekisero alidde mu bantu olukwe otunuulira eri mwamusangawo mwamutumawa nti nno ababeeremu abakomentinga nti otuliddemu olukwe tubadde tukwagala nnyo naye SB4 wuliriza SB4 anabayo okufukamira tekirimu buzibu naye ate n'otuka n'otekeko n'ebigambo nti eyo bavuddemu yes because let me tell you Simon Chameleon abadde mulwadde I sent him a message nemuga get well soon blah blah sagenda mulaba I didn't contribute a single shilling okitegeera these people have been locked down for how long Chameleon alina family ye eri bweru okitegeera otegera kyeŋŋamba you don't know what his net expenditure is juzi eggulo nadde njogera ne mutuuzo naŋŋamba Kasuku whatever you're saying is true but these people their cost of life yaŋŋamba yasuzaako kamiiri somewhere after 1 week nga bamubanja miliyoni 11 omukazi nga balina ozisasula because balina we babadde otegera kyeŋŋamba what is the cost of survival kati gwe oli eyo baakuta n'oddayo mu kikubo n'okola okyasobola okufuna emitwalo 2 gye wafunanga now this is the man eri gy'omugamba gy'oyagala abeere nnyo mumukoledde ki mpola tugenda kufuna emboozi nkunonyako enkya ku makya nze noonya nja kuwulira mazima you ask yourself what gwe nga tonaleekaana nti Chameleon yafukamidde. Of course, Chameleon alina flaws. We have disagreed on so many things. Kino kyonna kiganye Lwaki. Mwe kambabuulireko temumanyi bayimbi be bayitamu. David Lutalo ennyumba ye baali bagitwala. Mbwe temumanyi bintu bye twakola okutuuka okulanga ennyumba yenunulwa. Tebabimanyi. Naye be balaba Lutalo eggulu nga baga nti Lutalo yatulidde idiot imbecile akuliddemu olukwe kuki they were taking his house where were you bwamwagala ennyo wamusondera ssente mmeka ebyo binonsense tebabizza okatoyaziza nnyo omukulu Kasuku tukakunoonya emboozi empanvu sokonywemu 200 million omunaku otudde eyo waguze ekikomando olina ne kabaketi kofukamu tolina kinaabiro wuwo oyasamira abantu. That sort of nonsense should stop. Era mwe SB4 mwabeeguya abantu mwe mutuletedde obuzibu mugambe kale gwe tutwerewo Chameleon omwagala nnyo toyagala afukamire muweeyo kawundo. Okay, ndowooza mukulu Kasuku kyayogerako nze kulwanga nno kituufu muweeyo kawundo ensonga ntuufu naye gwe wenna ali tuli wano ku mukolo gwa pulezidenti w'olugambo kyo kikiriziganyako nzikanya nakyo by virtue of experience aluddewo ate ekyokulala ekifo yakyewa tewali yali akirwanira wangi yakyewa tewali yali akirwanira
kati ne bwaba ayagala kweyita emperor wa Lugambo. Okay, the thing about Sseguya, he has done it. Era nze by the way kankubulireko. Nze ebimu omanyi nze menzija mawulire gano SB4. Nalina muganda wange bamuyita Jingo Spencer. Yali ne ba Abubeka Mulumba, bakayuwo no wa satellite, ba Edgar Bate. Kati muvaaka yange ne tutandika ng'otambula naye akuba ebifaananyi olusezo campaign za Zain Wine House ampereza Fort Pote yowa ebyo tuli ne ba Edi Chiko baani ebyo bebito. Naye Jingo be yawunya bamwerabira. Oshiteka kyengamba. Twerabira mangu. Bana abantu baveeko bano SB4. Fera tulina okwebaza nnyo YouTube eyajja nti be bakulaba n'owezaayo emitwalo gye 5-10 n'obafunamu ssente. Luli amawulire gaabeerangawo ng'omusaala gw'oliko. Ng'abayimbi abo boolaba they are starting out. Nga tebajjukira muntu Sseguya ono olunaku olwaleero ali wano. Abayimbi bameka boolabyewo. Igozi yonna kutuuka kugwa yagikwata single handedly ku Bogendde because Bogendde yali mainstream. N'abaterayo stories buli kyali kisoboka. Ojja kunyumizamu kaboozi kali ng'ogenze ku beat. Enkyankulina. Omusajja yakuba beat yali enguze okuva ku ddembe. Omusajja n'akuba yessimu. Naga Kasuku wa Eagles naga nti tomuwa mulimu biki ne kunsuba naye kyanyamba kuba osanga be nandige ejjogo lya bakatongole nandisobodde oyo katongole omutongole sandi muvumye ne mukunja waako mukunya nga yali asinza Eagles nandibadde nabavuma dda ne twawukanirayo nandibadde nabavuma ngenda kunoonyako katuleka ku mukulu ku side ye katonda gena Simon nze nnoonya nina stories za entertainment zino nyingi ezimu ku nsonga kyolaba bano Sseguya nzija ne tubeerawo. People don't know. Bo balowooza nti bino ebya entertainment byakusaaga. Ffe twatuuka ng'ekiro olinya boda n'ogibuukako ng'ekyatambula ne weebaka mu bisubi nga wali wakugoba. Ebyokukuba nno biveeko. Ebyokukuba mmwe mwabiraba. Nze Kamili alina lwe yannoonyako mu buli bbaala ng'ekinyamba gwali naye yaŋŋamba nti kati tujjaawo aba ayingira ati n'enfuluma. Gwe tomanyi bino bintu bantu bye baliko va mu bino ebyagondi. Oyo omusajja Sseguya yazimba ebigere nakati tasobola siba buguwa bwangatto. Omanyi yamuloga yogera ne Sseguya bulungi akubulire yamuloga. Teyali muyimbi bano ababbandi si yamuloga n'azimba ebigere n'amala omwaka mulamba nga takola ngali waka wuwe. Eddogo liri kwaba abaana olizannyisa goma eddogo lyabwe linalwanisa tunulamu ku babbandi basobola yalina ne lonchi nga bamunoonya okukola interview naye nga tasobola kwogera nga yeekwesa azimbye ebigere yenna onoomutubulira ssebo olunaku lw'enkya nja bakubuulira kuba kati ate kiki kye bagenda okuŋŋamba. Nze siina nnyumba ya muntu gye mpangisaako nga lwaki si bibagamba. Bannange era tunyumiza tuddagera tunyumira emboozi ya mukulu Kasuku tuli nga tuwumbawumba omukulu tuli celebrating emyaka 20. Josephat Sseguya ye president yabwewa which is okay obutaliimu buzibu. Sseguya nga yekenyini nga womulaba muba munyumya bunyumya bwe muti n'avaamu emboozi nga we nabigambye onyumya bunyumya naye Sseguya mboozi. Nakugambye ennaku nga 2 emabega twabadde tuli mu kaaya na bya kamiliyoni nti kino bwe kino kamiliyoni oyo yaze ekyusakyusa ne twogera emirundi gye yakeekyusa nga tunyumyamu wano nengenda nenjogera ne mukama we ne mugamba kamiliyoni yakeekyusa emirundi 5-8 nangamba oyogedde nti omanyiwe tukuba kamiliyoni ku front page atunda okusinga Besigye bamulabya bufuzi omulala yakeekyusa emirundi emeka nti guno naguno nagenza okulaba emboozi eri kuki eri ku mawulire ku front page muba munyumyamu naye bwe muti okunyumyamu obunyumya naye ng'emboozi wagifunye dda. Engeri ye gye yawandiika ennyo gye yaliwo ng'abiraba gye yakola ebintu bino nga ffenna bamu tetulaba kubanga tutandika kati woyugira obwogezi naye bwoti byanyumya byennyini mwe muva emboozi ye kennyini mawulire akigwana atani yabikoze engokola zasanze buli kimu kyazasanga abigwana bobaka kibasobola okumuwaayo nga mukozi munno. Sseguya muganda wange tusinza kumugamba nti kino
omanyi bagamba nakola ki alina okuba nga preparinze nga bwatulaze nti nosobola okukikola kaakati ne exit ye nga organizinze naffe tutegeere nti omanyi omuntu asobola okuva mu kino n'akola kino kyokka kyekisinga okuba ekikulu tuleme kubanga balala ffe tuyimba nti kino bwekiti lwakuba buli omugamba ku kyokulizayininga ekyokukola ki ekyoexitinga ekintu kino akugamba amawulire balinga bafaaza mugerera olugero ekitava ku senge bakikubakuba ebiraka okay naye SB4 noonya kubanga nze nina YouTube channel yange Kasuku live naye nina ebintu byenkolerako bya kigezi nnyo bya diplomat, and of course I can't tell my story on my own channel. Njagala nzije omuntu ali eyo naddala baba asamira yasamira abantu munnyonnyolemu ebintu ebyo ebimu bye mbadde nkugamba abantu baleme kulowooza be banda mu motoka empya UBJ nti it's just come on a silver platter. It has not. Ours has been a very big struggle. People don't know. Mbera sagala nnyo byogerako, but today because of Sseguya's 20 years I feel motivated. Njagala ojje nkunnyonnyole abantu bategeere nti nze bwe nkugamba nti tonsinikirako binnyobyo mbeera saagala mmanya. Yes, because sipangisa wo okitegeera kye ŋŋamba. This job ffe tubonyeebonye ne guno omulimu abantu balaba ebya politics biki tubonyeebonye ne guno omulimu nga tulina abo abantu bammwe abanaku ne batufuukira ekizibu ne bakoze eno ne bakoze eri. Today Sseguya is here. Eagles production was what it is because of that man. They have built houses, they've done everything. Waliwo amuweereza okujjako Irene Namatovu. Waliwo amuweereza deka congratulations. Anyways, sibanenya era nze ntera nnyo gamba abantu ne talk show bwe twali tugikola nabagamba ne mbagamba mumanyi saagala sheno tugizimbire ku hostinga abayimbi kuba abayimbi bajja kulowooza nti be b'amaanyi mu kintu kino okitegedde tukole ekintu ekyaffe tukiguse. So sigenda bamalira budde bungi tomorrow bona oba ofunye obudde from saawa 6 nja kubeera Bukotaawo ojje tuwayemu nkunnyonnyole SB4 onafuna wakafo wetaaga akafunga waliwo akafo ebukoto ka racers kabaala kange wild friend. Okay, toyaziza nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzukulu wa Kabajja Omugeya ate nga ndi muko wa Saimo muko wange omubandi omulimu byonna mbikola omanyi abantu bazalawa naye okubeera ku kintu mwaka nawelekerawo olugambo kuba buli wadde wakanga ngamba Saimo yangambye okola nze siwayiriza sirimba kyekisinza okunkuumira ku kintu kino siwayiriza sirimba siwayiriza sirimba era buli omu akimanyi. Okay, toyanze tugenda kukola kasabeja ngana oluseke lukyakojjera station ejja kuggalawo kasita abalala gye bali naye n'ekirala ndijo wakitazze wano editor waje photo editor kuwundi ku social media nga byatambula naye oyo mwana oyo ndijo nno naye yankubako olukokola ewa Brian White gwomanyi olukokola ne baali banjokyezza